siba kiwangoze Mukama yaba kusasula mukazi. Mamuli Katumba si birungi ensonga Shiba Kalungi Vice President. Of course walya tewalya party to Yino ngikuletedde list y'abayimbi Yino. Abagambibwa okuba mbu bano balya sumbusa ya Faith mbakuletedde. Pastor Bujingo ne Suzanne Makula si birungi nsonga ki? Butereevu gwe just wekomere ku Jika Media ogenda kubanga ate omanya ebisingawo. Gwatanaba kubanga osubscribinga bambi genda maaso subscribing likinga commentinga awono tusobola okubanga ate tutambula fenna. Butereevu ntandise n'omukulu Mamuli Katumba. Ono nno embeera ye yo yeeraliikiriza. Ono nno yalumbiddwa ekirwadde ekya pressure era nga bino byonna byabaddewo oluvannyuma lw'omukyala Vice President ow'ekibiina ekya Uganda National Music Federation omukyala Shiba Kalungi okukola ensasagge mu meeting emu. Kankuwa emboozi eno ogyewulirireko. Bannayuganda mwenna abanjagala n'abatanjagala mbabuuzaako ndi mutya bassebo ne banyabo. Nkoze akatambi kano nga nva nga ndi mulwadde. Badde banzija mu ddwaliro wano naye nga obulamu bwange tebweyagala okuva ku lunaku emabegako gye buwuddeko. Twabadde mu lukiiko lw'abayimbi nga ngezaako okwogera ebituluma ng'abayimbi ku lwa UPRS n'okuba nga ondaba byonna byavudde ku Siba ne bwenfa kati Siba yabanzise, Siba yanzita olw'okubanga nayogera ku UPRS etubidde ebbanga myaka 30. Buli saa UPRS evaawo ne baleeta abantu abo ne batubba ne bagenda, baleeta bawasula ne batubba, ne baleeta abalala luyuzi ne batugamba nabo ne batubba ne bagenda. Kati baleesa abalala nabadde nkyogerako. Siba nampalalira kubanga be bali mu buyinza. Siba nompalalira nontuusa ku lumi kati bwendiga essaawa eno. Naye ng'okuyimba tukumazeemu ebbanga. Naffe bw'olaba tukoleredde ekisaawe kino. Naye Siba ne bwenfa kati essaawa eno Siba yabanzise. Munange yoyo Mamuli Katumba nga tunyonnyola byonna gye byatandikidde ne gye byavudde ne gye byakomeredde. Wabula nabagambye emabegakaawo nti Federation eno mwanatu entalo zigenda kujjanga nnyingiko ate enkonyogo zikyajja nnyingi nnyo. Nabagamba Eddie Kenzo alina kwenyweza 2, omukyala Shiba Kalungi alina okwenyweza 2 n'abalala abaddako wansawo. Olw'ensonga bino ebintu birimu akasente we kabeera tewabula ntalo ate buli omu atunulira munne ng'omubbi. Abasinga bwe batunulira mu Federation eno amaaso gabaleebeeta. Ekisooka bakimanyi bulungi kiri all about money. Kati we babeeraawo nga tebeesiga muntu ali mu ssente mwanatu buli omu agenda kubanga ayogera ebintu ebikyokooza. Butereevu eyo nno wenkujjayo oluvannyuma lwa mawulire agamu okufuluma nti mwana amanyiddwa nga Faith abangi gwe muyita muganda wa Fie Mutoni. Ono nno oluvannyuma lw'okufuna obulwadde obwamukenenya nga kigambibwa ono yabujja ku mukulu MC Katsi. Ono nno nga musajja munene nnyo mu industry ya entertainment era nga MC akola ne ku TV emanyiddwa nga NBS. Wabula bangi bamumistakeninga okubeera Fie. Gwatamanyi Fie Mutoni yono Fie baby oba Fie Mutoni oba mama Abi njagala bategeeza nti ngenda beera nammwe mu Nabweru Town City nga 29 guno mwezi Kyemuswa nzija n'omubi baddest MC Katsi. Oyo nno gwe mulabyawo ye Fie. Wabula ate ye gwe bayita Faith naye omulabye mu mabbali awo. Kitegeeza bano baawukana yadde nga abamu bagamba baluganda ekintu kisitalinaako bukakafu.
Of course ekibuuzo ekiriwo mukwano gwange walya tewalya bino no bizze oluvannyuma lw'aba celebrity abamu okulabikako mu bifaananyi nga bali ne mwana muwala ono ate nga ebiseera bye babeera ne mwana muwala ono MC Kat yali yakamala okuba nga ate abeera ne mwana muwala ono mu nsonga ez'ekikulu ekintu ekitegerekako nti bano bandibanga nabo balwala dda era nga mu bakulu bano okusinzira ku sources ziraga mbu omukulu big size byebekulu ali ku listi eyo awo nno ne kuddako the duo eyaba B2C nabo bali ku listi eyo ey'abantu abo abaalya. Of course omukulu Faith Maziga naye listi tagibuzeeko wabula nga yo listi ekyagendera ddala maaso okugejja pozi mukama asaasire mwana muwala ono aleme kuvaayo kola nsasagge alabise kubanga singa avaayo n'alabisa butereevu listi egenda kubanga egejja ku speed ey'amaanyi. Naye abaffe okusinzira nga bw'olaba olowooza MC Kat yasiga mwana muwala ono oba already mwana muwala ono yali affected wabula okusinzira ku sources zo ziraga nti mwana muwala ono yali mulamu kirabikanga MC Kat yamu affectinga kubanga oluvannyuma lwa MC Kat okugwa ku vidiyo ya mwana muwala ono yagenze maaso n'okukkiriza nti wakumubeererawo era agenda kumuyamba mu mbeera yonna wabula agambye singa yakimanyirawo ng'obudde bukyali yandisobodde okuyamba ku mwana muwala ono n'atatuuka ku extent eyo atya ng'amutwala mu ddwaliro n'afuna eddagala n'alabikako ng'abalala because this is too much. MC Kat yagenze maaso n'apostinga ku mukutu gwe mugattabantu era posti eyo gy'olabaawo ye ya MC Kat. Byebyo ebigambo byataddeyo mukwano gwange kiraga yafunyemu sympathy era mwana muwala ono amusaasira era anyolwa mutima okuba nti mwana muwala ono yafuna obulwadde obwo because naye teyakyagala wabula abantu abasinga bazze bamunenya era kati ssaawa zino beebuuza nti MC Kat yakasiiga abaana bameka era kino akikoledde bbanga ki because singa mwana muwala ono teyavaayo okukwata ka vidiyo osanga ensi teyanditegedde bandimulabye bulabi nga mwanattu aggwawo naye ng'ekituufu tebakimanyi. Awo nno wensabira abantu abali ku listi eyo wammanga bambi bagende beekebeze ng'obudde bukyali because we balinzalinza munnange ebinaddako munambuulira. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga tutambule ffenna. Of course wenkujjayo eyo mukwano gwange nkututteko ew'omukulu Aloysius Pastor Bujingo n'omukyala omulungi Susan Makula bano nno baalabikako ku mukolo ogwa Misa Kisemakula njogera ku concert eyaliwo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa May. Bano balabikako ng'ate bali mu ssanyu wabula omukyala Susan Makula yasituka balabike nga bakoonamu kaddansi wabula omukyala alabika yabigaana era balabikako nga beekuba obwama bwe batyo ne beeta emikono ekintu ekiraga nti bano bandibanga bayinamu obutakkaanya. As usual wobanga olina ekintu eky'obuvunaanyizibwa ky'otwalaganya naddala nga oli musumba endiga tezeetaaga kulaba ng'ate muli apart nga muli separated mulina okuba bumu so kyandibanga bano ababiri balinamu obutategeeragana era oluvannyuma omukyala Susan Makula yalabikako ng'atudde era ng'ali ku ssimu ye tayagala kumanya wabula nga omukulu Aloysius Bujingo ye yeekubira dansi mumumanyi bulungi musajja mukulu oyo mukuba dansi toleeta balingala abakwata n'abagatta n'abateeka wali. Awo nno wenkubuuliza kino kyajja kitya era kyava ku ki? Oli wadde mbogenda mu comment section n'obaako endowooza yo gy'ompa. Jjukira nti Pastor Bujingo oluvannyuma lw'okwawukana ne mukyala we Teddy Bujingo ono gwe yasuubiriza nti yali ayagala kumutta era yayina n'olukwe olubba ettaka lya chachi bw'atyo n'agamba omugezi yeerekereza omukazi ono era yagenda mu maaso n'amusaba divorce n'agigaana n'agamba twalayira tulina okuba ffenna paka kufa era paka bukadde.
kale divorce yo omukyala yagamba nedda apaana era bw'atyo Bujingo n'abyesonyiwa wabula yasalawo teri kumuddira n'agenda mu maaso ne mukyala we amanyiddwa nga Susan Makula wabula byandibanga si birungi essaawa yonna bano bandibanga naye katulinde tulabe ekinaddako butereevu nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oliko Jika Media ensibuko y'amawulire ng'otanaba kubanga osubscribinga genda mu maaso osubscribinge mukwano gwange likinga ogendeko ne wansi awo mu comment section obeeko ky'oŋŋamba nkwagaliza ebisinga weeraba